Agava e South Africa abaguliddwa abaweereddwa ssente okutuusa obulabe ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali ku kisaawe ky'ennyonyi bubakeeredde anti babaguddemu kati nno ogujabagidde ebyabwe byandibanga bikomye bakugobebwa South Africa tebaddamu okulinnyayo ekigere era n'eyabaguze abawadde ensimbi General Museveni ne Mutabaniwe byandibanga ebyabwe byabizze dda kasooto tulaba akatambi kano okuva South Africa ate nno tujje tugambe ebigambo singa tumaliriza ekirala kino bane ekibere okulabula okusembayo basajjamu abakowusa ekintu kye mwakoze temukiddangamu mubina ebizibu byaffe mumulyoke sente mufuna musasula okubeera nga musirwaza bannayuganda mwatulipootize ku Jameson Police Station nesiigana kano nampa details zonna mwakoze ku airport naye kowusa ne banno tubakakasa tubagamba temugenda kuddamu kukola mukolo gwonna South Africa era temukiddangamu okutandisa people in South Africa. Tuba warninga bwe munaagaana we are going to expose you eri esejja bategeera ebigambo byange mpozi era n'okwongereza ku bigambo bya muganda wange ali newankubadde tukimanyi bulungi tubasinga abantu ffe tulina abantu ffe tulina amaanyi g'abantu ffe tuli ku saidi y'amateeka ffe tubadde tugezaako kulaba nga tukuuma ebintu bino nga tubitambuliza mu ngeri ey'emirembe naye mwe mwatusosoonkereza so katusuubire nti kye mwatandise mugenda kumalako nakyo katusubire kye mwatandise mugenda kumalako nakyo ate munange omuziki mwe mwagutandise sawa bwe netukoyo okuzina mubeererete okuzina amazina kubanga kino mwe mwakitandise so twagala okubasendingira woni bwe kiba nga ekibiina kya kowusa kye mwerimbikamu okugamba nti mukunganya bannayuganda naye nga mulina taketi zammwe ez'okubeera nga mutundirako biprojekiti byammwe ebyokutambulizako NRM ne MK project tetugenda kubikiriza wano e South Africa oba mu South Africa ekyo tekigenda kubaawo haramu haramaina tetugenda kubakkiriza kutambuza biprojekiti bya Mukozi tetugenda kubakkiriza kutambuza biprojekiti bya Museveni wano ku ttaka lyaffe wano ku ttaka lya South Africa so kyekwatandisa olunaku lwejjo mwe mwakisonsekereza tubadde bamirembe ebbanga lyonna naye katusuubire kimuliredde engoma bwe netandika okuba mujja kubeera ledde okuzina amazina tetugenda kukkiriza obubiina bonna obugenda okufuula abantu baffe abaddu ewaka ne ku ggwanga obubiina buyitibwa bukowusa obupromoting wano mu host project tetugenda kukkiriza kintu kyonna kigenda kubbika abantu baffe mu ddubi abantu baffe baafuuka daba slave both at home ne ku ggwanga gye bali mulaba abantu baffe balina obuzibu bitambula mubalaba balina challenges amaanyi ku ggwanga babasosola babayita amannya omuli mu kutegeka ebintu ebibyafuulira ddala abaddu olw'okuba mufuna ssente it is not going to happen nga tuli wano it will never happen era temugenda kuddayo kufuna mukisa gwonna kuzanyira ku bantu baffe nga bwe mubadde mubazanyirako nga mukola obubiina nga mubagamba gye bajoyininga obubiina obuli mu kubafuula abaddu tetulibawa opportunity eyo tetulikikkiriza wano South Africa kubanga ffe tuli oppressed ate nga tulina okumakinga sure tulwanisa mwe ba oppressor abaagala okufuula abantu baffe abaddu njagala okutegeeza abakulu bakowusa nkyajo olugendo okunayo certificate naye nga bakakasa era mbategeeza nga chairman of Western Cape wa National Unity Platform kowusa ebigobye Western Cape era okubibwa essimu okuva omukulembeze w'abannayuganda bonna Western Cape nga abadde tamanyi kigenda mu maaso naye essaawa eno bakowusa obubaka bufune n'omukulembeze omukutu gwammwe abuvuddeko omukulembeze wa Western Cape omukutu gwa kowusa abuvuddeko olw'embeera gye mwataddewo ku pulezidenti waffe kale ndowooza kanyanguwe nako okufudde Western Cape sobole okutereeza embeera eya kowusa ate ndabe eyetantala Western Cape waleeta ekibiina ekyo Western Cape webale nnyo mbategeeza nti tuli kamativu n'ensonga ezakoleddwako tubanyivu nnyo kubanga mwayolesezza olubuga kakowusa jo tumanyi kibiina kya bannayuganda kigatta bannayuganda naye kyanaku nnyo kibiina kirwanyisa mukulembeze Robert Kyagulanyi n'abakulembeze kale ffe nga ffe abatukawa tugenda kukikkiriza era tujakola ekisoboka kyonna okulaba nti ensonga zino zakoleddwa airport eziddibwamu omusolo
era tutwala omukisa guno okutegeeza abakulembeze baffe bonna mu provinces zonna e South Africa ne Africa yonna, KwaZulu Natal, Mpumalanga, Eastern Cape, Joburg, Western Cape, obubiina bino enteekateeka zonna ezigendereddwamu okutambuza enkola ya KOUSA mugitwale emisinde nga ninabugisi mukundi tajayo. Era bagambe wano ku Bugulu wano teri mukulembeze wa Nuupu owa People Power ali ku KOUSA, yenna aliko ku KOUSA kusuwa akikola ku lulwe ng'omuntu, era we tutegeerera tugenda kumuggyako mu bwangu nnyo kubanga ffe tetuli mu bintu ebyo byekitulina mukulembeze waffe ali ku KOUSA, not at all. Era yenna aliyo nga ki lulwe. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Ndowooza mubiwulira ensonga ezoogerwako wano za mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Olunaku olwajjo bwe yabadde South Africa waliwo abaataddewo embeera aba NRM abalina ekibinja kyabwe awo baataddewo embeera era nga baweereddwa ensimbi mpitirivu bwanana okulaba nga balemesa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okwanizibwa bannayuganda, neera gabadde maanyi mangi. People Power yabayitiriddeko ne bamaliriza nga bamulese bamwesonyiye, naye nga babadde basaza amagezi mangi okumulemesa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kati abakoze bino byonna beba NRM abamu 7 era nga badde balina ogubinja gwabwe ogubiina gwabwe gwe baggulawo mu South Africa nga balimbirako abantu. Kati ogubiina ogwo guweereddwa tegukyakkirizibwa kukola mirimu gyonna e South Africa, era n'abonna abagubaddemu bagwabulidde ne gugwa ennume y'ekigo lwa kumanyiira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne baagala okumulemesa okusisinkana abantu be. Obusungu bungi, bannayuganda bagamba balina ennaku nnyingi, bingi bye bayiseemu, bingi bye balabye ebizibu ebinene ebikanga n'okkanga. Kati ate gwe bw'ova eri n'otandika okuzannyira mu nnaku yaabwe kubanga ofuna obusente okuva General Museveni oba ogakulinnya Agava oba okoze omusango omunene, nakyo bati bayinza kukkiriza era bati bayinza kukuwa budde time n'emu wadde n'akettondo n'akeddagala. Kati bonna abadde mu kibiina kino beewanduukuludde era bakivuddemu, ate era n'abakama baakyo ne bawerebwa okuddamu okukola emirimu gy'ekibiina kino singa banaakwatibwako kajja kubajjuutuka. Bagambye bye batandise akamanyiro okwerija ku Pulezidenti w'eggwanga Uganda, kati ebinaavaamu babirindirire, ebigenda okuddako babirindirire babeere ready okubirindirira era okubifuna kubanga byo bagenda kubifuna. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine teyeerijjibwako, tamanyiirwa teyeekyangibwako kubanga mukulembeze wa ggwanga, mukulembeze wa bannayuganda. Ati gwavenda n'okuzannyira ku Kyagulanyi oba omala biseera. Asobola tuddamu fuli akatambi kano omanye ensonga enkulu lwaki. Ekirala kino bane ekibeere okulabula okusembayo. Basajjamu aba KOUSA ekintu kye mwakoze temukiddangamu. Mubirina ebizibu byaffe mumulyoke ssente mufuna musasula okubeera nga musirwaza bannayuganda. Mwatulipootize ku Jameson Police Station nesiigana Kano nampaati zonna mwakoze ku airport. Naye KOUSA ne banno tubakakasa tubagamba temugenda kuddamu kukola mukolo gwonna South Africa era temukiddangamu okuzanyisa People Power ne South Africa. Tubawoninga bwe munaagaana we are going to expose you era ensejja bategeera ebigambo byange. Mpozi era n'okwongereza ku bigambo bya muganda wange ali newankubadde tukimanyi bulungi tubasinga abantu, ffe tulina abantu, ffe tulina amaanyi g'abantu, ffe tuli ku saidi y'amateeka, ffe tubadde tugezaako kulaba nga tukuuma ebintu bino nga tubitambuliza mu ngeri ey'emiriro. Naye mwe mwatusosoonkereza so katusuubire nti kye mwatandise mugenda kumalako nakyo. Katusuubire nti mwatandise mugenda kumalako nakyo. Ate munange omuziki mwe mwagutandise sawa bwe netukoyo okuzina mubeererete okuzina amazina, mubeererete okuzina amazina kubanga kino mwe mwakitandise. So twagala okubasendingira woni bwe kiba nga ekibiina kya KOUSA kye mwerindikamu okugamba nti mukunganya bannayuganda naye nga mulina tageti zammwe ez'okubeera nga mutundirako biprojekiti byammwe ebyokutambulizako NRM ne MK project tetugenda kubikkiriza wano e South Africa oba mu South Africa. Ekyo tekigenda kubaawo haramu haramaina. Tetugenda kubakkiriza kutambuza biprojekiti bya Muhoozi, tetugenda kubakkiriza kutambuza biprojekiti bya Museveni wano ku ttaka lyaffe, wano ku ttaka lya South Africa. So kyebwatandise olunaku lwejjo
mwe wakisonsekereza tubadde bamirembe ebbanga lyonna naye katusuubire timulidde engoma bwe netandika okuba mujja kubeera ledde okuzina amazina tetugenda kukkiriza obubiina bonna obugenda okufuula abantu baffe abaddu ewaka n'ekuggwanga obubiina buyitibwa bukousa obupromotinga wano mu host project tetugenda kukkiriza kintu kyonna kigenda kubbika abantu baffe mu ddubi abantu baffe baafuuka daba slaves both at home n'ekuggwanga gye bali mulaba abantu baffe balina obuzibu bitambula mubalaba balina challenges z'amaanyi ku ggwanga babasosola babayita amannya omuli mu kutegeka ebintu ebibyafuulira ddala abaddu olw'okuba mufuna ssente. It is not going to happen nga tuli wano. It will never happen. Era temugenda kuddamu kuddayo kufuna mukisa gwonna kuzanyira ku bantu baffe nga bwe mubadde mubazanyirako nga mukola obubiina nga mubagamba gye bajoyininga obubiina obuli mu kubafuula abaddu. Tetulibawa opportunity eyo tetulikikkiriza wano e South Africa kubanga ffe tuli oppressed ate nga tulina okumakinga sure tulwanisa mwe ba oppressor abaagala okufuula abantu baffe abaddu. Kozi njagala okutegeeza abakulu ba kousa nkyajo olugero olugendo okuddayo Western Cape naye nga mbakakasa era mbategeeza nga chairman of Western Cape wa National Unity Platform kousa bigobye Western Cape era okubibwa essimu okubaba omukulembeze w'abannayuganda bonna Western Cape nga abadde tamanyi kigenda mu maaso naye essaawa eno abakousa obubaka bufune n'omukulembeze omukutu gwammwe aguvuddeko omukulembeze wa Western Cape omukutu gwa kousa aguvuddeko olw'embeera gye mwataddewo ku pulezidenti waffe kale ndowooza kanyanguwe nako okufute Western Cape sobola okutereeza embeera eya kousa ate ndabe eyetantala Western Cape ng'aleeta ekibiina ekyo Western Cape webale nnyo mbategeeza nti tuli kamativu n'ensonga ezakoleddwako tubanyivu nnyo kubanga mwayolesezza olubuga ka kousa jo tumanyi kibiina kya bannayuganda kigatta bannayuganda naye kyanaku nnyo kibiina kirwanyisa mukulembeze Robert Kyagulanyi n'abakulembeze kale ffe nga ffe abatukawa tugenda kukikkiriza era tujakola ekisoboka kyonna okulaba nti ensonga zino zakoleddwako kwerafuuti eziddibwamu omusolo era tutwala omukisa guno okutegeeza abakulembeze baffe bonna mu provinces zonna e South Africa ne Africa yonna Kwazulu Natal, Mpumalanga, Eastern Cape, Joburg, Western Cape obubiina bino enteekateeka zonna ezigendereddwamu okutambuza enkola ya kousa mugitwala emisinde nga ninamugundi tajayibu era bagambe wano ku mugoolu wano teri mukulembeze wano owa people power ali ku kousa yenna aliko ku kousa si waffe akikola ku lulwe ng'omuntu era we tutegeerera tugenda kumuggyako mu bwangu nnyo kubanga ffe tetuli mu bintu ebyo byekitulina mukulembeze waffe ali ku kousa not at all era yenna aliyo nga ki ku lulwe people power our power ndowooza mubiwulidde abasajja bamuhozi tebakyakkirizibwa ne Museveni tebakyakkirizibwa South Africa n'obubiina bwabwe badde batandise okukolaakola okuzimbazimba ate okukola ebikolobero ku bannayuganda abuweereddwa era tebukyali abukkirizaayo era yenna anaddamu okukwatibwa nga promoting obubiina buno balina emirimu egy'enjawulo gy'abukozesa kajja kumujjuutuka ajja kukiwuliramu bano nno obuzibu obuvudde bagezezzaako mbu okwagala okugulirira poliisi okukaka poliisi teeka embeera ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okumulemesa okusisinkana bannayuganda e South Africa naye abanupu basinzizza amaanyi poliisi president nemuleka n'akola emirimu gye nga bwe yadde agikola kati bwedda tubuuza nti baakoze bati abayise mwani so abadde bayise mu lwaka akabinja ka Posmaya kuwesa okutuusa obulabe ku mukulembeze kati nno akabiina konna kawereddwa e South Africa tekakyakkirizibwa kukolayo mulimu nagumu byonna ebinaddirira kajja kuba kabiraba mbaagala nnyo Omukama Katonda nsaba bankumire tujja kuddamu tugambe ebigambo mweraba